Yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli manya ndi dubozi pampita tambi chimso rich by Maxud jino wale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna wale kuba nti subscribe wale kuba nti following all the time ngamba okola kyakabinyo naku lwaleero omukyala amanyikiddwa nga Iryn Namubiru avuddeyo n'agamba nga ye bali omuwagizi wa NRM lukulwe era aba people power temulina kye mu mugamba era n'agamba nti ali proud okubeera nti muwagizi wa NRM. Iryn Namubiru n'agamba nti abantu balowooza mbu olw'okuba omukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu Lubereta Tembo ow'okubiri amanyikiddwa nga Bobi Wine bwali nti muyimbi bunnaabwe era bwali nti ali ku ludda oluvuganya gavumenti mbu abantu balowooza mbu buli muyimbi alina kuba nti awagira side eyo so nga ate abamu balina bibiina byabwe bwagira kuvadda Iryn Namubiru agamba nti ye ali proud okubeera nti awagira government eriko mu buyinza n'ekibiina kyayo ekimanyikiddwa nga NRM era kwe kuvayo kugamba nti ne Bobi Wine gwe mugamba abantu bamwagire naye yali muwagizi wa DP lukulwe Democratic Party ekibiina ekyo so naye yasala busazi diro so nolwekyo temukaka abantu kuba nti muwagira oba bawagira byemwagala babeere nti bawagira. Iryn Namubiru avudde n'agamba nti nze ebya Bobi Wine tebinkwatako kuba nti oba wa people power oba muyime munango ba mukwano gwange the fact is simuwagira siri muwagira mu byabufuzi wabula muwagira ng'omuyimbi yensonga lwaki nze side gye mpagira eriemu ye yambala yero now Uganda twafuna problem especially abayimbi nti abayimbi bangi mu kusooka bali wagira Bobi Wine kuba nti yesimbawo kuba MP Bobi Wine besimbawo kuba MP yalina crowd y'abayimbi bonna bamuli behind okuli ba King Saba Jennifer Full Figure okuli ba Jose Chameleone banja abali behind Bobi Wine naye ate waliwo ekiseera nti after Aluwasaga Bobi Wine atandika okuba nti afuna ekirowoozo ky'okuba nti yesimbawo kuba president era nga wano Aluwasaga yamuwanye tutumu n'amaanyi n'okwepikka n'alowooza nti asobola fine asobola because obusobozi abulina naye nga ate kirabika wano nno abayimbi basooka ne babeera behind him okuli omuyimbi nga Edisa Musuuza naye tugenze tubalaba nti bano kukayo mpola Musuuza yasooka n'agamba nti sigenda kuddamu kuwagira muntu yenna yesibawo mu byabufuzi tebinkwatako oluvanyuma okuba nti yamitinga president w'eggwanga amanyikiddwa nga Yoweri Museveni then ne tulaba Full Figure n'asala eddiiro mpola n'abayimbi abalalawo then recently tulaba aba people power ababadde aba PR kogata ne ba blogger ba people power ne Bobi Wine ng'omuntu Ashbakato Reso Pastor kogata ne chali wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Edimutwe yomu ku bantu abalowooza okuba nti ekiseera kyonna bandyegata ku kabondo ka NRM ng'ensonga zebawa zagamba nti Bobi Wine tata wabula ayagaliza ye ng'omuntu ne family ye kino ekintu tamanyo bakituufu oba si kituufu etwogerera bayimbi bangi abatandise okuba nti bayekera Bobi Wine. Iryn Namubiru ye yavuddeyo nga tatidde muntu yenna yavudde n'agamba nti akakajanja ke mugamba mbu buli omu alina kuwagira Bobi Wine mukatwale ewa bajjajja bamwenze Bobi Wine si yandiisa Bobi Wine si yanzaala ate nga buli omuntu aliwaddemu okuba nti awagira ekibiina kyayagala so nolwekyo sikyateekamu nina kuwagira Bobi Wine. Iryn Namubiru y'omu ku bayimbi ba legendary tujjukire nti bano ne Juliana bafunamu obutakkanya ku musajja y'omwoyo so nolwekyo kiyinza okuba nga ajjawo obusungu bw'empolampola naye ng'ate opinion ye oba ne opinion ye actually ne freedom of political freedom tulina okuba nti jumulekera n'abantu agikwasaganya mpolampola byebyo abembaletedde wa Iryn Namubiru ne people power wadde kuba nti subscribe n'okuba nti wa comment yo mu opinion yo mu comment section ya mpolampola ntuba nti tukwatagana mpolampola then ibira tujja kuba nti tubifuna mu episodes of Sida konsigana Ntambi Jimso. You can follow me on Facebook nkosa Ntambi Jimso then on Twitter nkosa Jimso 16 then on TikTok nkosa Jimso 16 okuba nti twegwako mpola ne tunyumyamu. Bye bye.